Entiisa ebutikidde abantu b'omu Komamboga Kyanja mu kafo akamanyiddwa nga Digida Pork Joint abadde bagenze okwewamu. Kigambibwa nti Bomu ebaluse mu kitundu kino era nga ebaluse ku ssaawa nga 3 ez'ekiro era nga kigambibwa nti poliisi etuuseewo ku ssaawa zibadde 4 nga n'ekitundu ez'ekiro okunoonyereza okubanga kugendera ddala mu maaso. Wabula nga kigambibwa nti ebintu ebyonoonese bingi ddala era nga woolaba omuliro gubadde mungi nnyo era nga gw'amaanyi ddala so nga ate n'obulamu bw'abantu bulugendeddemu. Omuwendo gw'abo abafudde tegunaba kubanga gukakasibwa ate nga n'abagendedde ku bisago nabo bangi ddala. Emiranga n'okwazirana bye byokka ebijjudde mu kitundu kino. Wabula nga ate omu ku bawala ababadde bakola mu kafo kano avudde n'agenda maaso okubanga ate alumiriza ab'ekibiina kya National Unity Platform okubanga beenyigidde mu kikola kino. Babadde balina bye batudde kati emmeeza nga ziweddewo entebe nga ziweddewo ng'abantu bangi ku luno abantu badde bangi n'abapya nga bangi. Kati waliwo abasajja bazze babiri, omu yasoose anyway abadde musatya People Power aze n'ampita n'agamba osobola okunkolako konzeye n'agamba ayagalayo baketi za Nairo asoose n'asaba baketi 2 n'addamu n'ayingira n'asaba ababbiya naye nga kale atunulatunulaye nga nali mulabyeko before yajjako ng'omulundi gumu. Kati leero embadde nzizeemu omulaba ne muleetera bbiya ne waliwo n'omulala erazze nabo ne mbawa bbiya. Kati wayiseewo ekiseera nga nnoonya okubabanja nga njagala kuwaayo ku counter sente nga sikyabalaba be badde batudde nabo ne mbabuuza bano abami mubalabyeko kobbo balina bye bagenze engeri bbiya awo gyakyalimu bayinza obba nga bakomawo. Wayiseewo ekiseera ne bakomawo gayi ne mugamba mbadde nsaba ki ku ssente n'agamba sente meka n'ezimunnyonnyola n'agamba ngenda zikuwa nkitwala ize nezayo ku counter ne mukolera receipt nenjireeta nenjimuwa n'agizinga n'aginkanyugira era ne muvira n'engenda kati awo nga fordinze back wabaddewo oba tetumanyi oba ani yaleese boto ngeri mu kaveera ka black n'agiteeka wansi w'eyo emmeeza ebaluse era ne boss waffe yakalabyeko buli kumpi bantu nga 5 bakalabyeko ka botro. Ati awo we babulidde ne bakomawo wayiseewo ebbanga nga in fact nga bagenzi nga bamaze ovaawo bomu n'ebaluka. Tubadde tumanyi masazi engeri gye batutadde ne tugenza olaba obutebe bwonna busiridde bbiya yenna yatise tugenza olaba munaffe nga bomu emwasiza omugongo omulala emugiza omukono n'ekigere ne bakasitoma bonna n'omusajja omu avuddemu ebyenda munaffe omu afudde n'omusajja omu agudde wansi ng'avaamu emyenda ne kasitoma afe omu bamita Tata Africa naye afudde nga bamutuusa mu ddwaliro abalala bali mu ddwaliro. Tetumanyi muwendo kubanga wabadde wajjudde tetumanyi muwendo gw'abantu kubanga wo wabadde wajjudde. Nga bo bangi bakyafa. Mwogeddeko ku kyamawulire bakitira okuva mu yes bangi bangi bakyafa. Kati patunaalyawa basooke baggale dipe ezikola bbiya factory tunaalyawa baagala tubbe we tunabba nagwo musango baagala twetunde. Asina byanjogera bannange oli mukozi wano omuwala oyo abadde yakava ku mbuzi abadde yakajja maama abadde yakajja mulemu bamungi bamudwapinga waka wabeera tekibya mukola ukozigulire mumuyambe ateeka waka nammwe mugane mugenda bazza waka kiki nayo oyombaki bazza waka banaffe bafudde naawe bafudde fine nange bannuma adiwaki wano
bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjobe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sujavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku balaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Embeera bwetyo bwerabisenga ya bunkenke kitalo nnyo kitalo ddala abo bonna abalusuddemu akaba emyoyo gyabwe Mungu agiwummuze mirembe ebyo n'ebisingakaawo tujja kubanga ate tubikutuusaako olunaku olw'enkya musule bulungi atakuumira mpeera abankuumire mbagala nnyo mweraba.